6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Leka bigende. Ati no munnange maama wange kyenkusaba. Ennyumba eno yogiveemu ogimpe kubanga yange. Wanga okukakasa nti yange bw'oyingira mu nnyumba awo obala butayiro kamu bubiri busatu akookuna waliwo ekinyi. Bwekyo badde okimanyi? Tolaba naye kenyini abadde takimanyi kyekikakasa nti ennyumba eno yange. Kale kaakati munne nange okuzza ku ssente zange naye mbeeko kyeneekolera kyenva nkusaba munnange ennyumba eno ogiveemu nange nzize ku ssente zange. Nange okukakasa ddala ti ennyumba eno yange. Kino kyekyapa ky'ennyumba eno kino kyenyinza gwe omukono gwange. Yali ayambadde empale nga nzirugavu ng'ayambadde munda t-shirt mmyufu nga kungulu ayambaliddeko jaketi ya light grey. Mulezi asobole okunyambako okusomosa emaali eno amangu. Bwana Lwe, bwe mba seerabidde nze nakudiployinga wano. Kano bwe mba tinakuunya akatebe mbadde njagala obeere mwanjulukufu onyambe.
mutawaana ki na ku deployinga wano ng'ennaku z'omwezi 12 ng'era ekyakuleesa wano kwe kulaga musajja wange nga kusale ayisaawo emaali yaffe ng'ennaku z'omwezi 14 essaawa 12 lwensemba okulaba gakusale mu lyato lye ng'ayolekedde eno era okuva olwo teyaddeyo kukubika ku kyamulubaale lule gwe watta gakusale tokitya teweekanga wabula sinjagadde okukutegeeza nti emaali yonna yonna gye yalina gye wamuggyako yali yaffe aba yali yaffe babiri kati wenkusabira emaali eyo ogireete tugigabane nze naawe otwaliko omutemu ogugwo nange ntwaliko omutemu ogwange omutemu omulala ogunaaba gusigaddewo tugwena mwando anga bambi mukazi wattu yeeryankuta gebyomusango tubifaako ebyo byo tujja kubinyegako afande sidde nnyo era amazima gali nti omwami we namulabako ng'agoba wali wolengera wali wamulagera wali wali wagguloggulo nemulengera naye tetwayogera era teyategeera nti waliwo amulabye n'agenda nze nesigala ku mirimu gyange mu lyato lye lyatera okutambuliramu afande siyinza kulyamu lukwe kyenkano olinga kitange yali ayambadde atya afande engeri obudde gye bwali bugenda bukwatakwata saasobola kwetegeeza kye yali ayambadde sijja kulimba baali bameka nzijukira yali omuntu ogwo omu era n'abaamu wadde nga obudde bwali bukutekute neetegereza yali muntu omu nzijukira bulungi nali wano ku mirimu gyange najja ng'ali omu n'abaamu n'agenda siyinza kulyamu lukwe kyenkano olinga kitange I'm sorry. Nsonyiwa. Ddayo ku mirimu gyo. Isaac, nakugambanga munnange bannange okugenda naye ogenda otya kakati nabwetima ate ku kyaki ensonga ndi ku kyakukola ensonga njagala tugyogereko tugimalirize tolina kyonziseemu bane nabwetemi okay mukyala wange okusookeraga njagala okutegeeza nti nkwagala nnyo kubanga gwe mukyala wange era na byonna byenkola byentakabana mu nsi muno byammwe gwe n'omwana kati olaba nesigalidde ddala bwe nti mubbanga ekyokubiri kyensaba omanyi toli mukyala mufumbo ekyo kyo nkimanyi kati gwoba okimanyi ddala ddala nsonga ki eyesimba gyoyinza okuwa ekuleetera okwagala okugenda okukola okubeera ngaowankawanka toyagala kukola kikyesikuwa obutuufu nagamba nga ebintu byonna wabimpisa kati njagala ombuulire olagawa tolina kyombuulidde tolina ngambye nako nti oba ndaga wano oba wano wagula otambudde butambuzi ogenda kati olwoze awali mutuufu genda kukola kituufu ogenda kukola naye ddala ekituufu okukola mulimu ki ekyokola kyennyini bannange sikimanyi no nabweteme ekyo nalowooza twakimala nze ne musuubuzi kati oli musuubuzi osuubula ki nebyosobola bannange sibitegera simanya nti oba osuubula wano oba kino buli kimu ndabiraawo lwaki tonyinyonnyola nga nze ne tubeera bumu nze bwolaba wano balo ndi musajja mukakaalukanya nti buli ekintu kyonna ekinsala mu maaso kasita kibanga kyakusuubula sirina kintu kyankalakkalira wabula kyonna ekinsaze mu maaso kasita nkakasa tikijja kukola amagooso ngenda mu maaso n'okusuubula siba bulungi
nyabo isomero lintumye nkomyewo omwana ono yafuna olubuto nambadde mbasaba mujje munone ebintu ebisigadde mu Kopo, olowooza wano waliwo omuntu yenna wano? Sisuubirawo omuntu wano. Olaba omuntu yenna wano? Pozi tugezeeko ku mwami oli. Aluwa? Uli eri. Okay, Sebo. Jangu Sebo. Sebo oli otya? Yeki Sebo. Wano mu katundu kano mulina omulambo gwonna gwonna gwe mwali mutulabiddeko nga gugobyeko wano ewammwe. Head officer. Tukina kyonna kitwali tulabyeko wano. Byalo ki egiri okumpi wano? Okuleka mugezeeko omwalo gwa wali oguddako wali eri. Ngozi awo weguli awo ogenda obuzebuzeeko aba bayinza okukubulya. Kale webale nnyo. Kale si 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Waliwo omukyala gwembooza, mukyala yakajja alina kawole ke bakayita ka Aisha naye nga mukyala omugenzi kakusaale mukyala muwanvu muddugavu eyakajja abaffe ngamba abeeno Wanji Sebo nga nze Wanji Sebo Saizi shaka Sebo yingi webalire ddala kutunoonya nonoonya bwotyo Asha genda okuuma emmotoka yange tebagibbako obutale omukyala gakusale nsobeddwa kitya ati okuddira otunde ennyumba eri odde mu mbeera ng'eno kupanisa ennyumba bweti kulabadda nti kyekiteekeddwa okukola munnange mbwe ennyumba teyali yaffe teyali yammwe yali yaani ennyumba yali yakyasanku kitya okubeera nga kyasanku ye yalina obuvunaanyizibwa ku nnyumba eyo nga ye yali enanyiniyo gwe alina kye yakugambako omugenzi alina kye yakugambako munnange munywanyi wannakandanga ku mwezi bakabeeko kyambuulira talina n'akamu ke yaŋŋamba kati sirina kye mmanyi era sirina kye ntegeera ye kyasanku yaani kyasanku tomujjukira ono omwami olulala yali mu kompawundi lwe wajja ne muyisiŋŋanyiza bwe muti ku geeti nga gweyingira naye ng'afuluma so mulinako ne mukifaananyi wano omumanyi omwami oyo omumanyidde ddala bulungi omumanyi ono omwami ono tomumanyi oyo mukyala gakusale omwami ono wasembayo ddyo okumulaba ng'alina ebalo bwe lunaku oluddirira omwami wange abule bajja wano ekiro ne batandika okukukuta ne babeera mu nnyumba nga bakukuta naye nga nze bye boogera sibiwulira mwami oyo yaddamu wano enkeera
oluddako olwawo omwami yakomawo wano oluddirira omwami wange lwe yabula nga najja wano akawungezi nga bwamumbuuza kyali luddawa nange ne mugamba simanyi wagyali. Omwami ono teyandibanga ye yatta baze bannange. Mwana wange mukwano yoyo mwana wange kati mama mbona kujakola kyone kisoboka mama bera mwana wange kati mama jasa ininga wana nyabo tujirenge tukatukola ko sakoli yange mama wewe kati mama kuingirize baba nyo nyambe mukajjo tata nyambe kiwulira ng'eki sawa nkomewo sebo sawa kafa ati nkyala olwo bwogamba muganda wange ekibabane ekiri mu ggwanga uga kigenze bana bisaniko alisu okusinza kunoonyereza kwenkoze kyenkana busimukiwe ani ekitegeeza obuusabuusa anenda afaane sikubuusabuusa kubanga si bisaniko okusinziira kunoonyerezaako ono ye mutemu kyogamba ebyo yennyini exact ono ye musajja yennyini bw'abanga omusajja yoyo what about the body no misanyiwo va ku byokutula obutuuzi omulambo guluwa afande kino ebintu waliwo bitakyatumya mitwe kati kitugekyo omuwombe omuntu yennyini waali ono okanida kwata wamaaso guti batukwata nga tukwata nga tuteeka mukafukalinga tugayige no Mr. Stanley enkola ey'okutulugunya ba suspects tubajjemu amawulire yadibadda kale no I think let us try a scientific method. Scientifically correct kubanga nze nali wano bo nga bali wano kati nsemba okubalaba nga bali wano kati ate ngenda okutuuka afande amazima gali nti mwami oyo yagoba nemulengera wali wolengera wali wamulengera wali lwali lwaggulo nemulengera naye tetwayogera era teyategeera nti waliwo amulabye ono yekayatuuka kyandyetaagisizza okuyingiza mu balubira ba poliisi asha ebintu byampitirako obungi naye nti okubyangangalyawo
nga ntya nti byandinsula kawansaze. Aisha njagala ombuulire olubuto olwo lwani kubanga sikyalina kyenziza. Afiirwa munaye tasula ku malaalo. Olubuto lwani olwo tutetenkanye tusale amagezi ng'obudde bukyali. Wanje Lwasa mutabani wa Kyasanku. Oh! Onzise! Asha! Tokiddamu. Lwasa mutabani wa Kyasanku gw'ogamba. Oh! Mwana wange. Asha! Nakuzaala omubwa nti mu nsi kyekiseera kati okufuuka omugumba okubanga sirina mwana. Saagala kuddayo kutunulako wadde okukubako eriiso ng'olina olubuto lwabo abatemu abatta kitaawo. Kyekyali ekigendererwa kyabwe. Bamutte batwala ebibye byonna n'ababe bonna. Asha, bitako kwatamu akako buli kamuko nakako ogende wabantu. Sirina tete nyongerako tambula ovire. Genda siranzi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2